Abagenda maaso n'okutulaba ku Soti TV tusanyusa okuba nga tusisinkanye essaawa zino ebeera Unveiled Experience program etuba tuusiza embeera bannayuganda mwe batambulira. Wiiki eno tuli mu kibuga tuwagambye tugenda batuusaako embeera yonna nga bweri mu kibuga kubanga embeera nnyingi bannayuganda kakati bakolera mu kibuga Kampala gye bayitamu. Olunaku lw'eggulo twatulidde ddala wakati wali ku Many Price ku poliisi awo nga tulina abakulira abasuubuzi mu kibuga Kampala bye bayogedde byebyo. Olunaku olwayo ne tubasuubiza nti ate tudda n'ekibinja ekirala be bazoganya mu kibuga Kampala bangi n'ebitambulira ku mbeera bannayuganda bye bayita mu kibuga Kampala byo bingi nnyo nnyini ddala. Robert Mutebi nannyini field ge mannya agange oluguudo lw'emulaba olwo ye ababanyi ku Blue Room oluguudo olugenda ne lugatta ku Kafumbe Mukasa Road lwe lwogenda maaso n'okulaba gwena ali ku Sot TV ssaawa zino. Mu kibuga Kampala oyinza okugamba nti bodaboda zisinga abalala bonna obungi kubanga bannaffe abatembeeyi bo KCCA asalawo nti bo kebagoberera ddala mu kibuga tetumanyi ddiiro bagenda bazaamu naye nga enguudo kakati bw'oziraba bwe zityo bwe zifaanana luno olwannamirembe road olugatta ate mu kibuga ddala wakati nalwo bwe lutyo bwe lufaanana ensi gye tuli eno bwetyo bwekedde era bwetyo bwefaanana olunaku olwaleero. Nga kutegeezeza nti ensonga z'abasuubuzi twazirabye olunaku olw'eggulo leero ne tusalawo nti katugende ate ku bannaffe sekita endala eri mu kuzoganyizibwa mu kibuga Kampala. Sekita ki ekyo gye njogerako be bannaffe abakola obutembeeyi mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala mu zipaaka ku nguudo ku maduuka n'awalala. Ki kye baliko ssaawa zino y'emboozi gye tugenda okuba nga tutandika ate bannayuganda tubatuuseeko ki ekiddako mu bizinensi oba mu mulimu gwa bannayuganda bano abakola ogw'obutembeeyi wano mu ggwanga Uganda. We tutuukidde ku ofiisi zaabwe nga bagenda maaso n'okuba nga baliko bannaabwe bawandiika baregisteringa. Kitegeeza nti enteekateeka y'okulabika nti bebbolola erabika etandise bali mu kaweefubwe w'okulabika nti ate omulimu gwabwe baguteeka ku level ey'okubiri. Ki kye baliko mu kiseera kino kyekyo kye tugenda okuba nga ate tubatuusaako. Wenzijidde ku mpewo essaawa zino nga amawulire mangi agayitingana enkiiko nnyingi ezigenda maaso n'okutuula n'ebyefaananyirizaako bwe bityo. Tubadde twogerako ne Idi ow'ekibuga Kampala gye buvuddeko katono omukyala Kisaka nga tulina ensonga ze tunyumyamuko naye awo n'atugamba nti beesiseemu mu ky'okuzza abatembeeyi mu paaka bagenda kuba nga batunyumiza. Ki ekiddako mu kiseera kino? Tuli butereevu ku Sot TV Unveiled Experience ye program mwe tuli bannayuganda baagala okuwulira ku ddoboozi lyo nga bwe tulinda ne chairman ne ttiimu endala okutuuka sooka otubuuzeeko kubanga akeetalo kendabye ate wano kakirako akannamutale gwe banyazeeko enti bannayuganda bakulaba. Sooka okwebaza aba Sot TV mwebale kujja ne mutulambulako ne mutegeera ki kigenda mu maaso mu kibuga Kampala naddala ku nsonga y'abatembeeyi. Ekyo kibeebaliza nnyo muzze ku soosi. Ekituufu ekigenda mu kibuga Kampala wano ekigenda mu maaso naddala mu takisi paaka bino by'ojja owulira. Tuli mu lugendo tulukomekkereza olugenda mu butembeeyi obuteekekero. Tugenda mu butembeeyi obutaali buli era nga tuli wamu n'abakulembeze b'ekibuga era tukola bulungi nnyo emirimu bakama baffe nga bwe baagala era tugenda mu pulogulaamu ze baagala kwe tutambulira. Leero kye tuliko tuli mu kulaba nti tuwandiika abatembeeyi abo KCCA nga bweyagala era ekipimo eyina ekipimo kyeyagala mu paaka ezo era ekipimo kyeyagala fe tugamba nti tugenda kuteekamu abantu 150 ku makya olw'eggulo wabeerewo era 150 paaka ebeemu abantu 3 naye nga bakoleramu safeties bakola ku makya ne babawa bakola olw'eggulo bye bantu 3 150 ku makya 150 olw'eggulo kubanga abatembeeyi bangi. Ate enkola gye tugendamu enkola eri smart okulaba nti era tugenda n'enteekateeka ya Kampala Capital City Authority gye bayita City Smart City. Tutambudde olugendo luno luwanvu okuva gye tuvudde okutuuka ku kino nga twogerezeganya n'abakulu mu kitongole ekya KCCA. Ekitongole ekya KCCA kyagala abantu abatambulira mu kibuga nga bali smart nga naffe abakoleramu ffenna tuli smart. Omutembeeyi kati ali smart yaddako okujja mu kino ekibuga. Era ssebo muganda wange kino kye mugenda okulaba si kyekiri ekibaddewo
kino kye mugenda okulaba olwaleero kyekyabatembeeyi abateeketeeke era kati tugenda kutandika obutembeeyi obutali buli obubaddewo omutembeeyi nga KCCA mumanyi mutembeeyi ng'atadde ebintu walungi ng'ate ayina waakolera tumutaddeko guideline nti akolera mu paaka empya tagenda mu kye babadde bawangaaliramu kiri ng'ate tubagamba abakulembeze tugezaako bagamba naye nga bangi sina otandika nga twetaaga obuyambi katono nnyo nga tetunagenda maaso kansooke nkubuuzeyo kino awentuukidde wano nsanzewo abantu bangi bajja kutulagakokko nga bagenda maaso n'okubawandiika wano registration zigenda maaso n'eri munda ndabyeyo be bawandiika kuba stamp ku bintu ebyenjawulo eri mu nsonda ndabayo abakyala bangi abatuddeyo ki ekiri wano ekigenda maaso wano asooka otubuulirekokko oluvannyuma tugende maaso ne programu ekiri wano kwe kuwandiisa abatembeeyi abagenda okukolera mu zipaakisesi era ababadde bakoleramu mu ngeri y'okukyankalanya okwo ng'ate baagobwa abadda bwe batyo kati tuteekateeka enkola ennuŋŋamu abatembeeyi baddewo era tumala kusomesa wali n'aligestalinga bulungi nnyo bamala okuligestalinga awo ebintu byonna obufaananyi bwe nini namba ye tumuyingiza mu kompyuta ngaera bwolabye tumala okumuyingiza mu kompyuta eyo n'afuna omusomo kubanga titukwata nti tugenda kutuuka tumuwe buwittaawo ayambale ayingire mu paaka nga tamanyi taawo likomaki lina kubeera litya atoyanza nnyo toyanzeege bannayuganda bajjukize ku kibiina kyammwe bw'omala okke bajjukiza nina kyenjagala okubuuza mpozi kanzireyo era kubanga wadde okutema bumbabumba kanzireyo era nkugambye yinze Lugonza Jimmy nga nze muberayiza mu Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association. Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association. Association zoba association. Association is kubanga mugatta bangi. Tuli ebibiina 48. Oh. Era nze ku side endala era nga nze ndi chairman wa Tukole Nnyo Hawkers and Vendors Development Association. Kimu ku bibiina. Ekimu ku bibiina ebyo nga ndi chairman eri ate ku lukiiko luno ambulera mutegatira nga yenze mubelayiza kati ate mulina ebibiina 48 eriwo era nga nze omu kubasomesa abantu abo bagenda kweyisa batya mu kintu kino kyetugendamu kati. Ekisanja kino tukirabye nga abamu ku bantu be batandikirako mu kisanja kino ekya pulezidenti baali batembeeyi si bagoba mu paaka mwokka naye nobagoba ku nguudo kuno kyova olaba nti bwe mbadde ntandika puroguramu bannayuganda mbalaza ekibuga bwe kifaanana saawa zino nga tekuli batembeeyi. Bwe twogera saawa zino ekibiina kyammwe oba ekibiina mwegattira abatembeeyi kyogera ku kintu kimu kya paaka kyokka nga tetunnatuuka ku kya paaka. Abatembeeyi ng'abatembeeyi abalala bo mugenda bakwasaganya mutya kubanga si buli mutembeeyi mu Kampala nti badde akolera mu paaka. Kituufu nnyo ssebo era weebale nnyo okwogera kigambo kumbuuza kibuuzo ng'ekyo. Iffe tutwala Kampala yonna era olukiiko lwaffe nga bwe nkunyonyodde waggulu kwambulera kuliko abantu 98. Olwo olukiiko olwawaggulu buli kibiina kireetayo omuntu waggulu eno netufuna ne chairman waffe Lubega tusobola okukola emirimu egyo bulungi. Bwe baatuuka ne batugoba twasanga obuzibu bw'amaanyi kubanga kaali kaseera kazibu nnyo baana bakadda ku ssomero twakava mu covid ebintu byali bingi nnyo nga n'obwavu bwennyini bwali buzibu nnyo ne basookera ku ffe okutandika era bwe batandikira ku ffe era tetwatuula tuzze twogerezeganya n'abakulu bonna bekikwatako buli gundi yonna nga twagala tukole kyebaagala. Omanyi amaaso gange gamagamaga wansi wali mwendaba military KCCA FFU awo manya kati mutembeeyi gwe baliko sikyo baba bali batunoonyanga
nga bwe batugamba nti tuli bayeekera naye nga tuli bayeekera batunoonya bwe batyo emmundu ennene entono ebyambalo byonna biba bitunoonya naye nga twogerezegana nabaabo bonna kubanga era tuli bawamu tuli bannayuganda twogerezegana n'abakulu abo era bino bye tutuuseeko byolaba bitujja tutuukako waliwo enteekateeka nnyingi zesiyinza gamba nti eba ezimu nzikulambululire wano naye nga abannaffe bano bolaba era betuwandiika be bantu abali mu paaka abaali mu paaka ne basangibwa omwobo kyobuzibu kati baddemuko abatonotono nga bateeketeeka atafunye omukisa ogwadde eno wabbali owulira kati bwanadda wabbali ate enteekateeka endala kuba waliwo paakisi endala nga za bwannannyini bwe tutuukirira nennyini paaka eyo management ne twogerezeganya nayo netuwa omukisa ogwo tusobola okutambula nayo abantu baffe ne bakola ki ne beewagamakawo nga era bali smart kubanga buli kyetukola tumala kukyetegereza kubanga bakama baffe eri yonna waggulu bakimanyi nti tulimu abantu abakyamu bowe bakimanyi tweyanza nnyo tweyanzege tuli mu unveiled experience tubatuusaako embeera munnayuganda atembeyeeza mu kibuga Kampala ajayitamu mu kiseera kino batandikira ku bbo okubagoba ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala era ekibuga Kampala kakati tokyalabako mutembeeyi lwaki njogera bwe ntyo Yasini Seso agenda kunsikirako ku katono nnyo oku akabenja ako akali wansi awo simanyi kamera bwenaalingizaayo naye olaba nti buli kasonda kakati mu kibuga Kampala wakati osangamu oweffuyo ng'alina owa militale ng'alina owa KCCA kakati gwe wenna gwe basanze awo nga boogenda mu maaso n'okulabawo wansi kitegeeza nti babeera bagenda kukwata bukwasi kakati kukukwata simanyi oba association yammwe be bakutte erina bwebayamba kubanga ekyo nakyo kifuuse ekizibu wano we tuli mu Kampala mulina we muyamba abantu abo kuba kati olaba ab'ebyokwerinda ne enforcement ya KCCA beetega bwetezi buli kafo association yaffe ekola obusobozi bwe tulina obusobozi butono obusobola okukola ku ekyo naye ngaobusobozi bwe tusinga okuba nabwo twogerezaganya nabali netwogerezaganya nabana abantu baffe tusobola okuba nga wetuli tukutambulira wamu mpolampola tweyanza nnyo tweyanzege unveiled experience yeeno program gye tulimu saawa zino mujja tusonyiwa tugiramu bwe tuti kubanga tuli ddala wakati mu kibuga twagala okubalaga buli mbeera tetwagala gimisinga tuli ku batembeeyi betugenda mu maaso n'okola ki n'okwogera ku mbeera kakati gye baliko mwalabye ku weekend ewedde ne weeks ziri nga minisita wa Kampala bagenda mu maaso n'okusisinkana abatembeeyi Iddi wa Kampala okubaako kibatuukako mu ngeri y'okutambuzaamu emirimu. Ssentebe yatuuse nga ssentebe bwajja soka otubuulire emirimu ne kye mwatuuseeko ne KCCA leero ebukeeredde ng'ekyegaanye oba ekyo ssentebe yanakiddamu ssentebe yanakiddamu katuwe ssentebe omwaganya ajje tulabike nti tutambuza programu naye we tujjidde ku mpewo nga meeting ziringa 6 ezitudde muzitegeddeko KCCA waliyo etudde ku ministry waliyo etudde ludda wandowooza nammwe mulina ze mutuuzizza byonna biri ku batembeeyi embeera eyo atugenda kubanga atugifuna ne chairperson aba chairman owa association zizino ezegattira awamu naye nga tuli butereevu ku SOT TV ensonga zetutunulira zabannaffe abakola omulimu ogw'obutembeeyi wano mu Kampala ki kye bazzaako ki ekiddako yembeera kakati eriwo saawa zino ogenda kubanga oyita walisi kuyita mu kamera chairman naye afuna omwagaanya ogujja okutuula tukatwanirize chairman omanyi akeetalo nga bwenka kugambye kamaanyi nnyo chairman naye agenda kubanga ajja atumanyeko ku bintu butya bwe bitambula kubanga twabalazenga wano bagenda maaso n'okuregisteringa kirabika waliwo enteekateeka ey'okulabika nti omulimu gw'abatembeeyi guva ku bbala erimu gugende ku bbala eddala betubadde tulaba nga bakwata bukwasi busero n'ebintu ebifaananako bwe bityo bagenda kubanga balina akalambe obanga balambe andowooza singa ebintu binagenda mu maaso n'okulabika nti biteebwa tulaba kyetuze okulabika nti twogerako way forward eya omulimu gw'obutembeeyi mu Kampala eyimiridde eti
tutya abatwala ebibiina ebyenjawulo ebyabatembeeyi bo kye batugamba kyema tusaze okulaba bannayuganda sooka babuuzeeko puroguramu osanze yatandise dda naye nga abantu mbagambye nti akeetalo ke muliko kalinga kannamutale gwe banyazeeko ente babuuzeeko. Sanyusa okubalaba naddala mmwe aba Salt TV mu kifo kino mwebala okujja mwebala okugoberera ensonga z'abatembeeyi zonna gye zivudde mpaka we zituuse. Tubeebaza mwebala okubeera n'omutima omuzadde mwebala okubeera n'omutima omulungi ogusobola okulumirirwa abantu ba bulijjo abantu ba wansi ababonaabona era n'abali eyabatulaba mbabuuzizzaako mwebale muli mutya musiibye mutya ffe tukyagenda mu maaso ne struggle yaffe n'olutalo lwaffe luno mpaka we tunaalutuusa awawakanirwa. Amawulire ge tufuna ssaawa zino galaga nti Idi wa Kampala ekyokubaza mu paaka enkadde akisambaze n'akyegaana n'agamba nti ye tabasuubizangako bassa oba bazzaayo mu paaka enkadde. Ebyo byammwe bannayuganda bakulaba tutangaze mu ekyo. Ensonga eyo Idi wa Kampala bwe yajja mu kibuga yajja kulonkinga kye twandiyisenga enkolagana roadmap. Yajja kulonkinga roadmap nti abantu bano benzize okusinkana be baani gye bali. Najja ne ttiimu ye ey'ekikugu gye muyita technical team yajja n'abagenda najja n'aba physical planning najja n'aba engineering n'aleeta n'aba revenue ab'omusolo n'aleeta n'abannamateeka abaligo n'abakulira enforcement ng'ayagala kulaba tutaddewo tutya oluganda tutaddewo tutya enkolagana kyekyamuleeta okulaba oba okuteekateeka kubanga twagamba omutwe gwaffe twaguyita obutembeeyi obuteekateeke. Obutembeeyi obuteekateeke bwe buliwa saawa eno olaba tuli mu kuregisteringa abantu tuludde nga turegisteringa ng'ekibiina tuli mu kuregisteringa abantu baffe babeere prepared babeere bateeketeeke olunaku luli firimbi lweneefuuyibwa bwe furu nga bateekateeke batandikira mu butembeeyi obulungi. Twagenda ne tukiyita Smart City Hawking Program gye yajja okulonkinga Smart City Hawking Program obutembeeyi obuteekateeke abatembeeyi abali organized. That's why olaba nti nettaawo yali tunuulira n'agamba waaw kino kijja kukola mu tayimu yakyo nga tutandise. Idi n'agitunuulira n'agamba kyekyo ejja kukola mu budde bwayo ng'ekoze ki ng'etandise. Ow'ettaawo ettaawo lyaffe lifaanana bwe lityo. Asooke yeemodolemu tulabekoko eryo ly'ettaawo lyaffe nga bwe lifaanana erigenda okukola mu paaka enkadde lifaanana bwe lityo. Then ery'omu paaka empya lya Kacungwa nago gye gali mu ofiisi eyo mujja galaba. So era okyoke nako ekintu bwe kigenda okufaanana bwe kiti bw'oyo bw'oba omulaba tali smart beerawo balaba ebigambo ali smart agenda kubeerako numbers association Federation of Kampala Hawkers and Vendors Association. Okay. Yes. So bintu byogenda kubeera smart nga byamulembe naye nga tutambulira wamu ne KCCA. Tetugenda kukola kintu ku lwaffe nga KCCA tekola ki teriimu. Kyova laba KCCA be bakama baffe era tutambula nabo tuzze meeting tutuula n'enfunda era ne General Sale ekyamutwalira obudde n'atuyita ne tutuula ne tukkaanya nga tuli ne State Minister ne Idi wa Kampala ne Nowa Finance ne tukkaanya nti abantu bano beetaaga okuteekateekerwa nti tuyina amataka bwe gati kugendagendako ba vendors ne ba hawkers. Tuyina ebifo bwe biti ebimu General yabigaana n'agaate musuubire okuzza abantu ku street. Ekyo yakiteekako nnyo essira naffe ne tukkaanya naye nti tetugenda kuzza muntu yenna ku lubalaza ku street. Abo bali mu kwogera ebyanjwanjwa aboogera byabwe beenoonyeza byabwe kubanga omukulembeze w'eggwanga bwe bamufiidinga information enfu nga tebamanyi wawe tutandikidde na wawe kivudde nsigala neewuunya. Ffe kennyini twetaaga okusinkana omukulembeze w'eggwanga tumunnyonnyole ekituufu kubanga abantu be bafa ekibuga kino be balonzi bayina. Abantu bano beetaaga kuyambibwa. Tufiiriddwa abatembeeyi abawera 5 wali ku Nakasero wafiirawo omukyala wano muno mu kizimbe muno mufiiriddemu abantu 2 wali mu paka wafiirawo omukyala n'eri wafiirayo omwami. Bonna abantu abo bazze bafanjala nga tebalina kyakulya. Twagala pulezidenti amanye nti bano be bantu be abo abamubuzaabuza bali ku byabwe beenoonyeza byabwe balwanagana bokka na bokka. Mugamba nti enjovu 2 we zirwanira
subiri eribonaabona kati tuli mu kubonaabona olw'embeera eyo. So tugamba nti tetugenda kubeera threat eri eggwanga wabula tuli organized bulungi nnyo. Tugambye nti abantu 150 bajja kukolanga ku makya, abantu 150 bakole olw'eggulu. Ebintu biteekateeka ate nga tutambulira wamu ne enforcement ya KCCA, naffe tulina security yaffe, ne poliisi ne erosizi z'oku kyalo, ba defense baazo tutambula nabo, n'aba parks bonna. Twagala tukole ekintu nga kiyonjo, nga tekigenda kuvumaganya KCCA, tekigenda kuvumaganya gavumenti. Ffe tusinga okwagala ekibuga ekiyonjo. Twataddewo n'emisomo KCCA twagisaba, twagala etutraining tusomese yeyongero tulambulira smart city kyeki, era yensonga gye tuliko ne KCCA okulaba nti abantu bano bonna bayigirizibwa bulungi bategeere ekigambo smart city. Ekibuga ekiyonjo kirina kubeera kitya, omuntu abeera mu kibuga ekiyonjo yeeyisa atya, omuntu ali mu kibuga ekiyonjo kikyalina okukola. Kyova olaba tugamba nti tugenda kukola ebintu nga byonna biri modern. Teri mutembeeyi yenna agenda kuyimirira ku kkubo wali azze ebintu mu luguudo, ekyo tekiriiyo. Abo mubagobye nammwe? Abo tetubagobye, wabula tulina enteekateeka. Mukkiriziganyiza n'ekiteeso kya Jerusalem Sale? Twakkaanya n'ekiteeso kya Jerusalem nga bwe yagamba nti teri kudda ku luguudo, era naffe tukiwagira ne tugamba ni muzeeyi tetugenda kudda ku luguudo, wabula nga bwe yakkiriza nti obutale bukolebwe. Abadde musaale nnyo mu kutuyamba katale k'ekaleerwe okubanga kaggwa mangu. Kyemmanyi wiiki eno tugenda kulonkinga okutandika okugradinga, okutereeza, okutema evvuunika. Era tuyise nankulu w'ekibuga mukyala Dorothy Kisaka ajje alonkinge puroguramu eyo, omulimu gutandike. Bino si bya ntalo, si bya kulwanagana. Era tusaba bonna abalwana, bannabyabufuzi mmwe mwonoonye omulimu guno. Muleetamu ebyobufuzi byammwe, mulwanagana mwekka na mwekka, ate ne mutandika okubonyaabonya abantu. Mwaba mwe bameka abafa? Abaabwe bameka abafa? Tewali munnabyabufuzi afiiriddwa muntu. Bali mu comfort zone, beeyagala, amafuta banywa ga bwereere, emmere balya ya bwereere, emmotoka bavuga za bwereere, zino zimpe enkonyi, naye tebafudde ku muntu wa bulijjo. Ffe tugamba tetugenda kukkiriza munnabyabufuzi kuyingira mu nsonga eno. Omulimu gwe twatandise ffe tugorganizinze bulungi n'ekitongole kya KCCA, mukyala Dorothy Kisaka tuli naye atugayidinga, naye tugamba munnabyabufuzi ayingira mu kkubo lyaffe nga tutambula, tujja kufaafaagana naawe, tukulinze kubanga wano batukozesa. President yali alonkinga simanyi fight corruption wano, obuli bw'enguzi. Twali basaale ffenna nga tetweyawuddeemu, nga si wa DP, si wa UPC, si wa FDC, si wa NUP, ffenna ne aba movement twakwataganira wamu. Omuntu owa DP owa FDC n'omwambaza t-shirt ya fight corruption nti tuwagira president. Olaba omutima gwe tuteekawo ng'abatembeeyi. Tetuli mu byabufuzi, tetwetaaga kulwanagana. So tugamba nti president amawulire ge bakuwadde mafu, abo beenoonyeza byabwe abayita bayeekera. Abo batuyita abayeekera, ffe teri muyeekera. Kati wadiployinga abantu balinga mutwalo bammundu, omutembeeyi talina mundu. Ekisinga okutuluma kwe kusanga omuntu ali mu kizimba atudde, talina mu kuhookinga, olina gy'amukwata. Bw'otunuulira gye abantu be baakutte baasobye ebibiri nga babakukunula mu bizimbe, eyo embeera tetugenda gikkiriza. Era tusigala tugamba nti owa enforcement yenna yakoze ekintu kino tumulaba, tukulinze, kino tukyogera ensi yonna ewulira. Aba enforcement abali mu kukwata abaana abatalina musango be mujja mu bizimbe, tugenda kufaafaagana nammwe. Chairman katono nnyo, mugenda kufaafaagana na enforcement. Naye enforcement gye mufaafaagana nayo eyagala ku kyoyogedde kiri ekya smart hawkers oba okyogedde. Ababeera mu bizimbe baba banonamu kinga ate babaganira ddala okubeeramu. Kati gwe olina olukusa oluŋŋaana okutuula mu kizimbe okuwummulamu. Tebabasanga na maali. Asanga atudde olw'okuba mumanye yali mutembeeyi n'amukwata. Ekyo tetugenda kikkiriza. Ate aba enforcement nze kankubulira okuva lwe bagoba batembeeyi mu kibuga mu parks mwe bali bakola. Naye aba enforcement be babalyamu ssente misana n'ekiro. Abatembeeyi babawa buli wiiki buli mutembeeyi asasula emitwalo ebiri ziragawa. Ffe abatembeeyi tugamba twagala tusasule gavumenti. Gwe gavumenti tugamba twagala tukuwa emitwalo 5 buli mwaka buli muntu.
tuleme kulekebwa wabweru nteekateeka za gavumenti kuba bw'otunuulira zino puroguraamu z'emyoga teri Mutembeeyi yaganyirwamu. Nabbanja yennyini yagaba ssente tebaawaako Mutembeeyi yadde ennusu 1000. Twali basaale mu kuwaayo regisita yaffe ewera abantu 5,000 tebaawaako Mutembeeyi yadde ennusu 1000. Bw'otunuulira parish model development simanyi bikozaani ebyo teri Mutembeeyi aganyuddwamu oba afunyemu mu kintu ekyo. Lwaki? Kubanga tetuli recognized. Naye tugamba twagala batutegeere tugenda kuwa hawking permit ya mitwalo 5 ffe tugyewulira nti tugenda kikola. Mugenda kuwa ki? Hawking permit. Okay. Ye mitwalo 5 kuba mu paki tugenda kuteeka mu batembeeyi abatambuza tetugenda kuteeka mu ba vendors. Lwaki? Twewala okuleetawo obukuubagano n'emmotoka ezitambula mu paki. So tugamba tutya nti President Museveni bw'oba otulaba bw'oba otuwulira ffe tuli bantu bo tuli bannayuganda tuli batuuze tetwagala kulwanagana na gavumenti. That's why olaba nti bwe waaliwo embeera enongeze twakkanya n'ebibiina federation ebibiina ebigikola biri 45 abali ku streets abaliwa mu parks naye twatula ne tugamba tetugenda kuteteeganya gavumenti gekeje wabula bweneeba eyagadde tugenda kwogerezeganya nayo tudde mpolampola ng'etufunidde ebibangiriza ebyokukoleramu. Twetaaga amataka skilling center batuteerewaawo okutuyigiriza okutusomesa. Ffe titwagala kufiira mu Mutembeeyi. Ekitulemeza mu Mutembeeyi kwe kubanga nfunye emitwalo gyange 10 ne ntandika okukola n'akatundayo emitwalo 2 owa enforcement n'ankwata. Bw'amala okunkwata anteeka mu kkooti banjagalako emitwalo 4 kyokka n'akatundayo 2 bwe badde bannyingiza bankubye ejjeeke nagyo bagitutte. Emitwalo 4 bannange bagenda gyewola. Bwe bamala okwewola emitwalo 4 bwe nva mu kkomera nino zisasula ate noonye n'emmaali bagitutte ate noonye capital. Gw'olowooza ndiva ddi mu Butembeeyi nga ntambulira mu mbeera bweti nga tonteese. Abatulaba ku Soul TV abali ku Anvil Experience bu t-shirt buno abwolaba bannaffe bana Batembeeyi bwe bakubisizza abantu baabwe bagenda okubanga bambala Old Taxi taxi park oka kano kajja okubanga ayambala chairman kuno ku bino biri kuliko ebibulako kubanga bw'ayambala bwe kati abantu baagala nnyo identification. Simanyi oba ekyo mwakikozeeko enamba y'omuntu okusinziira ku t-shirt kaba ayambadde kiyamba nnyo singa obuzibu babuze nti ebadde namba meka nti 049 kubanga nakano nkalabye naye nako kakyaliko ekyo omuntu n'abeera nga basobola okumuidentifyingira ku kyambalo kyaba ayambadde. Enteekateeka eyo mugituusizaawa naye n'ekyokubiri byonna chairman bye mwogera nga Abatembeeyi babagoba ku streets tuganye naye okusinziira ku programu yammwe yonna eri ku paka kumpi emu abaali bakolera mu mpya tebamanyi kiddako abaagala okulabika nti namubaorganizinga mubafunire eziri private endala eziri private nabo tebamanyi kiddako bonna batunuulidde mmwe. Twagala olambulule ku nteekateekayo nga chairman eri Abatembeeyi bonna si abapaaka empya n'enkadde bokka. Webale nnyo. Ekisookera ddala ngenda kwogera kantu ako ery'ettaawo eyo yali sampo nga tulonkinga. Okay. Naye Omutembeeyi nga bwe tugamba nti New Tax Park NTP New Tax Park 001 bye bigenda okubeera ku mataawo ago amawanvu ng'omuntu amanyikiddwa nti wa New Tax Park 001 New Tax Park ng'ayina ne ID ye ng'ayina ne taawo ye bwe twakikola era ne parks endala tugenda zikoleramu Namayuba Senyi Musaafi. Enteekateeka eri jeno si ya parks bbiri nti empya n'enkadde. So ebintu ebyo bwe tubikwasaganyiza. Ekirala bw'oba otunudde nti abalala bano tugenda bateekawo abantu bonna tubafaako. Ensonga lwaki tukugambye nti abagenda mu paaka batono naye waliwo n'abaagala okgenda mu butale. Kati obutale bwe tuli mu kuteekawo bwe tutaddewo nga bwe tukugambye nti Kaleerwe tugenda kulonkinga ku Lwomukaaga, Ekibuye nayo tujja kulonkinga mu Gwomwenda, Skilling Center ettaka nalyo weeriri yeekaazi nga 7. Tugenda kikwasaganya abantu bonna twagala bayite mu mikono emituufu naye nga tuyambibwako KCCA okutuluŋŋamya n'okututraininga n'okututeekateeka okutusikiringa. Eyo yonna enteekateeka erina kuba ya gavumenti wabula ffe tutaddewo kye twetaaga batuyambe. Tutaddewo enkola ebifo tubifunye weebiri. Twebaza mukyala Kisaka yagamba nti ngenda bayamba mu nkola eyo
n'amabaluwa gonna twagaba wagatu training agakola ki. So abantu bonna tetutunulidde muntu omu, abantu bonna tubakonsidaringa ng'abatembeeyi. Ffe twagala munnayuganda yenna waali yeeyagalire mu nsi ye, wabula ereme kubeera yabali abaloodi abatuula waggulu ne bagamba ekibuga okubeera ekiyonjo kirina okubeeramu abantu. That's why twagamba smart city hawking program. Nenze neewuunya abantu ababeera waggulu obutasoma balaga nti baasoma naye nga ebibuuzo balabika babba bibbe. Kwaba tugamba ekintu ekiri smart hawking program ate n'ogyogamba Kisaka yagambye abantu batandika okukola bayiwe ku nguudo nedda babenga abaasoma. Ekyo mbadde njagala kikubooza, mwaduumidde abaana ne bavaayo, abavuddeyo ne babakwata abamu, ani mutuufu yaduumidde? Kyenkugambye nti misinformation bagifunye bubi. Abantu abatulwana, yes, abalwana bannabyabufuzi abatulwana bennyini be bakunza abantu n'abatabeerangako batembeeyi bajje, naye ate paaka basanze zi district paaka zirina obukulembeze bwazo. Paaka empya tulinamu omukyala Stella yakulira paaka eyo ne Henry Bayingana ne banne ttiimu zaabwe be bakulira paaka empya. Tebasobola kukkiriza muntu atali wa paaka eyo kola ki kuyingiramu. Paaka enkadde tulinayo Ali Kabul, Akankwasa Juma, tulina Paulo, tulina baani n'abakulembeze ababayambako nga bakansala. Ezo paaka zonna ziri organize. Teri muntu ayinza kuyingira mu paaka nga tamanyikiddwa. Sebintu twabiteekateeka naye bannabyabufuzi beebonoonye embeera eno. Ate tugamba tugenda faafaagana nabo, kino nze kikugamba ngensewulira. Naye bannabyabufuzi kiri jeno, bw'ogamba bannabyabufuzi otegeeza ani? Otegeeza baka ba palamenti? President be yakwata n'abawa ebifo, ba ministers be yakwata n'awa ebifo. Ate abatandise okulwana omuntu owa wansi, ate ng'omuntu oyo yabalifting yabawanise waggulu. Bwe tuba tutambulidde wamu mu Kampala ne batweyambisa ate tetwagala tufuuke madaala. Kino nakyo kiddemu. Association yammwe oba association egatta association zonna bamembers mulinamu nga bameka? Bamemba tulina bamemba abasoba emitwalo 13 nga batembeeyi wabula ku 13 yadde n'olukumi tetuluwezezza. Tugambye nti abantu 50 bajja kukolanga ku makya, 50 bakole olw'eggulu. Ne tubala nti eno abantu 3 paaka emu bakola ku makya n'olw'eggulu, n'eri 3 bakola ku makya n'olw'eggulu. Kakati tutuuse yadde even be bantu 6 mu paakisi 2. Kati abantu 6 omanyi nina enkola gye na adaptinga mu covid. Abutale nga Kibuye na Buki baali n'engeri gye ba regulatingamu nga abantu abamu bajja ne bakola ku makya ne baddayo, abantu ne bajja olw'eggulu, oba abamu ne bakola Monday, Tuesday, Wednesday. Eyo enkola mwagitunudde mukko ne mugamba nti ttiimu y'abantu 6 bakole ennaku 3. Ttiimu y'abantu 6 bakole ennaku 3. Simanyi oba mwakitunuddemu ekyo. Nakirabako nnyo mu covid kubanga twakola nnyo embeera ya lockdown. Ekintu ekyo kyandibadde kikola naye at the beginning entandikwa eno gye tulimu KCCA twagiwa kirala, tetwagala tukyuse oba tetwagala tulye ebigambo. Nakyo mukirowoozeeko. Tukirowoozaako era tujja kwogerezeganya nabo. Naye tugamba nti ffe abantu 150 ku makya, abantu 150 lwaggulu. Twagala tutambulire mu mbeera eyo mpolampola. Tujja genda tukola amendment, tujja genda tukyusaamu, tulabe nti buli muntu yenna akola abantu baleme kuvumaganya gavumenti. Abo be bavumaganya gavumenti kati president wuuyo bamuwabizza nti batembeeyi bagenda kweyiwa ku nguudo. Teri mutembeeyi agenda kweyiwa ku luguudo. Ekirala omutembeeyi kyayagala okumanya ne munnayuganda oba oli awo atunuulira embeera nga bwetambula mu mbeera eno gye tulimu. Nkola kyegenda okukozesebwa ku bano abagenda okuteekebwa mu paaka oba kati buli omu yeesunga? Enkola eriwo. Abantu abagenda okukolera mu paaka bagenda kubeera nga bateeketeeke nga basasula license, bagenda kubeera n'ettaawo gye twandiise nga hawking permit ye license ey'emitwalo 5 gye twasabye nti batukkirize tusasule emitwalo emeka 5. Omuntu oyo agenda kubeera n'ettaawo ng'ali identified ng'amanyikiddwa. Omuntu oyo agenda kubeera ne ID taaga okulaba nti yeye yennyini atambulira mu paaka eyo.
era system eno tugikwata ne tugiwa KCCA database yonna tugiwa ki erina okumanya nti Lubega namba 001 ali mu paaka empya era Lubega kiki kyeyeetaaga okukola nti Lubega ali mu paaka akolawo akaseera akatono naye yeetaaga omusikiringa ayiga ebyokukola engatto era byonna twabitaddeko ku ffuumu bulungi yeetaaga okusomesebwa ayiga engeri gye bakolamu enviiri ayiga engeri gye bakolamu welding kuba tulina puroguramu ya welding we tuli wano tulina we twabuukinga machines 3,000 eza welding so ezo zonna puroguramu tuziina enteekateeka eri mu paaka tugenda kubeera ne security teri muntu agenda kufulumya bintu wabweru tulina security eyaffe tulina security ya KCCA tulina security ya parks ezo zennyini abakulira parks webali so ebintu byonna biri mu pipeline. Nze ndabawo okusika omugo okw'amaanyi oyagala kukozesa abantu 600 bokka naye ekibiina kirimu abantu emitwalo n'emitwalo egenda kubeera first come first serve egenda kubeera onaakoleza emyaka 10 egenda kubeera kikuma abantu beeyiwa wano okubawandiika bonna baagala kuyingira mu kakunizo kalyaka abantu ebisatu ogenda kikola otya kati ekisookera ddala abantu baffe bategeevu nga bwe nkugambye nti tuyina ebibiina ebyegattira mu federation tutuula ng'abakulembeze tuyita meeting era n'olwaleero mbadde ngenda mu meeting abakulu baabo bazze n'abamu bakyajja ffe kye tugamba ng'abakulembeze tutuula twogerezeganya n'abantu baffe kuba baffe bano bakulembeze abo bonna bakulembeze tuyina abantu baffe betwogerezeganya nabo ffe kye tugamba nti abantu ababadde mu paaks omwo beemanyi tetuteeka muntu atabadde wa paaka ne tumuteeka mu paaka abadde wa street naye tumuteekateekera twogerezeganya nabo tunoonya we tugenda obbateeka nga bali comfortable nga we bali tebeemulugunya buli kimu tukikola mu mitendera gyakyo nga bwe nkugambye nti abantu abaavanga Gayaza road Kawempe bo tubateekateekeddeeyo abantu abaavanga Ntebe road tubateekateekeddeeyo n'okulaba nti n'abaagala okusoma nabo bakole ki basomesebwe bayige balabe ekyokukola byonna bye baagala okukola bituukirire so tewali muvuyo tewali kigenda kubeerawo abantu baffe bategeera bamanye era kye tuliko kyova olaba tubayitamu abakulembeze olumala okwogera wano nga bagenda nga bayita mu bantu baabwe nga babategeeza so yeye enteekateeka eriwo tuyanze iga bagenda maaso n'okutulaba so TV kwe tuli anniversary experience ye programu tubajjukiza nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 29 olwero okutaano olujja si luno naye oluddako tugenda kubeera n'okusaba okukeesa obudde wali mu kisaawe ebugembe mu kisaawe ebugembe omusumba Rosias Bugingo ne ttiimu beetegese dda okulabika nti ate nammwe abeeyo mujja mugaseneko ntegeeza ki ntegeeza amafuta 29 paka nga 3 tutandika ku makya paka atenkeera ku makya mubeereeyo mujje mufune ebyamagero byammwe ensi mutambulira erimu okuzoganya kakati kungi erimu ebizibu bingi bano bakaaba bano basinda bano yembeera kakati gye tulimu abatembeeyi abali eyo nga mwetaaga okutapinga ku mafuta lwaki temwegatta ku musumba Rosias Bugingo tusabire wamu tomanya mukama ayinza okukyusa ensi ate nammwe ne mukyewoonya Lubega akulira ebibiina by'abatembeeyi gwe tuli naye saawa zino ki ekiddako mu batembeeyi oba ki ekiddako mu butembeeyi mu Kampala kyekibuuzo ekyemubuuza kano nako njagala nkayiseewo bwe kaba tekakwata ku association yo nakyo kiŋŋambe abantu bano abakolera n'ababadde batembeeyeza mu University Makerere bo tebali wansi wammwe ekyokubiri abatembeeyi bwe babagoba mu Kampala badda mu bifo ebyesudde ekibuga wakati nayo tabu njerere eriyo abo mubakwasaganya mutya ab'e Makerere bwe babanga ababadde batembeezamu bammwe nabana abali kati osanga Kaleebwe ku Northern Bypass wawawa yonna bayigibwa abo bali wansi wammwe oba ekibiina kino kitwala Kampala district Kampala district yonna tugitwala kuba kyova olaba mu buli division tulina abakiika ku lukiiko olukulu ekisookera ddala nti abantu abo embeera bwe yanyiinyiitira ennyo ne batandika okukolera mu byalo byabwe ne baddayo so nabo beetaaga okulekebwa bagira bakola we bakolera we bakyali nga bwe tutereeza ebirala ng'obutale ekirala nti ogamba aba university abo bonna bali underfe
era enteekateeka tuziina okulaba nti nabo baterera mu bifo ebimu nga tebakyayenjeera na kujoonyesebwa. Abali ku makubo ku Kaleerwe kyova olaba tutaddewo akatale ku Kaleerwe kubagenda ogenda bonna bali ku makubo abajoonyesebwa bonna tugenda bateeka mu kifo kimu. So tutambula nabo tebalina buzibu bw'amaanyi. Ombuuziza ekiddako ffe kye tuzzaako era twakizizzaako dda era kye tuliko. Ffe tukyatambula tetugenda kussa mukono. Bw'onkuba KO n'engwa wansi n'ensituka n'enzirawo n'ennyimirira nkomawo nga ndi mukambwe nnyo. KO yatukubibwa nga batufeezinga ku luguudo batugjawo ne tuweewaliriza ne tusituka ng'abasajja tugamba tulina okumalako geemu eno. Twagala ffe abantu baffe bafune we bakolera mu bulungi nga tewaliwo mbeera yonna ene yabyobufuzi nti ate bayeekera bateri muyeekera ali mu batembeeyi taliyo ate talibaayo. Obwo obutiitiiza abalala bwe baleeta ate tetubwetaaga. Bwe tugamba nti tuli mu gavumenti eri strong ate gavumenti ne mutandika okuwubisa omukulembeze w'eggwanga nti abatembeeyi bayeekera, abatembeeyi simanyi bagenda kuwamba, abatembeeyi bagenda kutta Kisaka. Kudiru ki? Ani abyogera ebyo? Juzi bwe baayogera baali bamulemesa n'okujja ku mukolo nti tuwagadde ebijambiya tugenda mutema. Abantu abaali baagala okutema Idi nga tujjaganya tumulindiridde nga mbaga nti ate baagala mutema. Era nze neebaza mukyala Kisaka yalaga obuvumu n'aswaza abo babadde bavuddeyo okwagala okulemesa enteekateeka eno. Era enteekateeka eno tuli wamu naye, tugondera ebiragiro bye, tutambulira mu mateeka. Mu bwangu ddala kye nawuliddeko Lord Mayor ne ttiimu ye nabo bakwataganye okulaba nti bafulumya etteeka omutembeeyi kw'alina okukolera. Oyo naye tumwebaza ku wingi eyo newankubadde munnabyabufuzi n'ate ye baamuteekawo nga mmeeya w'emikolo. Ekirungi obwa mmeeya bw'emikolo bwe baamuwa ate naye alaze omutima nti bannaye newankubadde ndi wano kanwanirira abantu bano. Ekyo naye tukimwebazaamu ekyensuso yebale kuvaayo kulaga mbeera eno nti abatembeeyi bano ayagala bakole babeewo bafune ekiwulira magala eddiba. Eno ensi sikuleekaana ensi kukola. Ensi sikuleekaana ensi kukola. Tuli masekati ga kibuga. Ensonga gye tuliko ku Anniversary Experience byebyo byobadde tomanyi ku mulimu gw'abatembeeyi nga bwe gutambula ssaawa zino. Kiki bazzaako? Ekibuga babaseetula mpolampola babasenza luti naye bo bagamba tebajja kuva Kampala nedda baganye. Bazzeemu akayimba kali akasijja kuva Kampala nganye bagivaamu tebagivaamu. Boolabye abo kakati bazze ku miitinga balabe ate ki ekiddako pulaani B eri etya. Tetumanyi kiva kakati mu KCCA naye chairman ayinza okubanga akatone nnyo kakati ke baliko akategeera. Mwasisinkanye Idi w'ekibuga Kampala. Enteekateeka zammwe zonna mwazimuwadde. Mulinayo kayinfo konna ke mwakafuna nti wandibaayo essuubi oba gamba nti muyinza okubanga muyinza okusanga ekitangaalo oluvannyuma lw'ekizikisa kino ekinene kye muyitamu? Ekisookera ddala gyo twabadde ne Idi wa Kampala twabadde tulina bye tugaayagaayamu kuba twagamba bwe tuba mu lukuŋŋaana luli tudde mu Kasaka oba mu Kafubo tulabe engeri Kisaka mu mutwale mu Kasaka. Mukyala wa ddembe. Amina sebo kugere maaso. Tutuuleko mu Kafubo tukanye tulabe engeri gye tugenda okuteekateekera omuntu ono. Kuba naye agamba lubega abantu bano tubakoze tutya. Abantu babonaabona, abantu bafa enjala. So twakanyiza ne tumuwa ekiwandiiko kye yatusabye twakikoze bulungi. Ofiisi ejja kikuwaako kirabeko. Naye n'agamba kino nkizzizaayo kubanga natudde ne kanso ne tukaanya ku bino. Yatudde n'olukiiko lw'abakansalazi ne bakiwagira. So saawa yonna tulindirira era tuli beeteefuteefu okukola. Kino teri agenda tuyimiriza, tugenda kukola. Naye mu mateeka Pulezidenti w'eggwanga tugenda munoonya kino nkikugamba, tugenda munoonya, tugenda kwogerako naye oba anaalabika oba taalabike naye tugenda kwogerako naye tumuluŋŋamya abo bamubuzaabuza bali mu byanfuna bye balwanira naye ffe tetugenda kukkiriza mwe kutufuula madaala mulwanire mu byenfuna nga ffe tubonaabona abantu bafa ekyo tetugenda kikkiriza. Era pulezidenti tukusaba abo abakulimbalimba bali ku byabwe. Mukyala Kisaka ali ku kituufu ne ttiimu ye
ye alina enforcement ekuuma ekibuga, so teri mutembeeyi yenna agenda kuyiwa bintu ku makubo. Ffe tugenda tambulira mu mateeka, tetuli bakiwagi, tetuli bayeekera, tetuli babbi, twagala kukola bye bigambo bya chairman Lubega. Tuli mu Anniversary Experience na chairman mwalinayo enteekateeka esaba babaweeyo ku nguudo waakiri ezimu muyiwenga okw'emmaali eyo yakomawa. Enteekateeka eyo twagiyimirizaamu olw'okuwabulwa kwa nankulu w'ekibuga, naye nga ekiriwo twasaba Sunday market n'ensi endala zonna bwe zikola batuwenga oluguudo lumu oba balusiba okuva eri mpaka eri, olwo tumanye nti Sunday market abantu balina olunaku lumu mu wiiki lwe bakola. Omuntu sente zasobola okukola mu lunaku lumu asobola okumalako ennaku nnya ng'alina kyakola ki kyalya. Ekyo tuli mu teeseganya ne KCCA batuweeyo oluguudo lumu tukolereko Sunday market, tewabeera na bantu mu kibuga, teri mmotoka nnyingi, abantu beeyiye banoonye kye balya, kubanga abantu bano tewaliwe mu bugenda bassa. Tukontrolinze abantu bano, naffe tukooye ng'abakulembeze. Abantu tubakubiriza obutabba bantu, temukola fujjo, temwekalakaaza, naye mwe temutuyambye, temuvuddeeyo. Ate abantu betuteekateeka obulungi mwongera bamenya mitima, mwongera kubaleetera buzibu, mwongera kuleeta bukyayi eri eggwanga lino. Abantu mukaddiye mugenda kuvaawo mudde wali, ani agenda okumenteyininga ebyo bye mukoze? Ebintu by'okulwanyisa abantu mubirekeraawo, mujjemu effutwa, mujjemu ettima, wabula muyambe omuntu wa bulijjo. Tuyanze chairman w'ebibiina ebigatta abatembeeyi nga tukutegeezezza ssaawa zino bano boolaba be bamu ku bakulembeze ate b'ebibiina ebyenjawulo abazze okulabika nti bateesa. Wano sayidi wano waliwo woofiisi abannaffe bagenda maaso n'okuwandiisibwa, bwe bagenda maaso n'obawandiisiza, oba oliawo n'ogenda maaso n'okubaluŋŋamya. Akuba ebifaananyi kaakati bye bifaananyi bigenda okubeera ku ttaaga, byogenda maaso n'okulaba bye bagenda maaso n'okubakuba nti buli muntu ajja kubeera n'obulambe singa omulimu gw'obutembeeyi gunaaba gulungamyiziddwa era nga gutandise okulabika nti ate gukola wano mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kibuga Kampala. Bagenda kubanga bagiddukanya batya. Bano bangi nnyo, sisobola kubuuza kinoomu nti gwani okulemberaani, gwani okolaki, nedda ekyo sijja kisobola, naye nga be mulaba wano be bakulembeze ababatembeeyi kakati abazze ku ofiisi okutema empenda, okusala entotto ku butya bwe bagenda okuddukanyamu omulimu gw'obutembeeyi mu kibuga Kampala, nga mu kiseera kino ekibuga tekikkirizibwamu mutembeeyi yenna, era nga bw'otunuulira sayidi eri emabega wange oba maaso gange olaba nti babayigga buyezi nga abayigga enseenene oba abayigga empiso. Abatembeeyi banadda ku nguudo mu Kampala, ekyo kiyinza okuba nga tekikyasoboka. Naye mu bifo ebiri gazetted nga paaka oba oliawo enteekateeka ya Idi Kisaka eyinza okulabika nti ebaleeta mu mbeera oba oliawo mu kiseera kino eyinza okuba nga nnuŋŋamu mukko ate nga ya mulembeko, eri organized, eri smart nga chairman bw'atutegeezezza. Ekiri mu kibuga gwena atulaba kino kyogera maaso n'okulaba obukkakkamu bwe businga ebirala byonna obungi. Abantu bw'otunulako wano wansi abakola emirimu kinnawadda, motoka abannaffe abakwata bodaboda bagenda maaso n'okuzikwata, ate nga kumpi buli kanyomero n'akasonda k'otunuulira bodaboda zeziriwo. Namirembe Road wakati wonna bodaboda oziraba zeziriwo, naye nga kyekibuga kyaffe ekikulu eky'eggwanga Uganda era bwe kityo bwe kitambula. Robert Mutebi Nanyinifield, Isaac kyagambiddwa ne Yassine Sesso, bwe tuti bwe tulabise olunaku olwaleero. Ffe twebaza abannaffe abatwanguyiza obulamu abakulira abatembeeyi abagenze maaso n'otubuulira ki kye bazaako wakati mu kibuuzo kye tubadde twebuuza nti ki ekiddako. Tusisinkane olunaku olw'enkya, nkulaze bodaboda lwa nsonga enkya tujja zitaganjula. Olunaku olulungi, mweraba. Soul Television, Femunyo.